Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'omuwendo gw'abaana ab'obuwala abatanneetuuka okufuna embuto okuva lwe bava ku masomero olw'omuggalo gw'ekirwadde ki COVID-19. Abatuuze nga bali wamu n'ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abaana ki Joy for Child Uganda basazeewo okuteekawo olukuŋŋaana luno olubadde ku ofiisi z'eggombolola y'Ekigumba okusobola okutema empenda ku butya bwe bayinza okukuuma omwana naddala ow'obuwala atali ku ssomero mu kaseera kano. Abatuuze b'omu kitundu kino essira balitadde nnyo ku basajja abakulu abajja mu kitundu kyabwe nga basaasaanya ensimbi ezisikiriza abaana ab'obuwala kw'ossa n'emikolo egitera okukolebwa mu kitundu kyabwe okugeza nga embalu ekireeta okwegatta wakati w'abaana ab'obuwala kw'ossa n'abaana ab'obulenzi okukkakananga beefunisizza embuto engeri gye kiri nti emikolo gino gibaawo paka mu matumbi budde. Tulina kabila nnyingi mu Kigumba sub-county. Kabila ya kubanza kabwire buno hali tuli baliyo bagisu bagenda mu himbalo tibakufaayo abaana bato abo baisiki kubalinda nko kusanga omwana muto ayirukire mayiro na mayiro nahondera bano bambalu tibakufaayo na covid bizirege bwire buno. Era bano bakoowodde abantu ab'enjawulo nga kw'otadde ne bannaddiini okusitukiramu ku nsonga eno. Kyonka abantu bano balina ssente tibagambwaho. Gavumenti yabwe yaletawo ne kansigereza ekyekusobora baitu naye kusanihikire hali ekulemerwa. Bantu bano balina ssente obayika mu tawuni eyabwe yaletawo ne kansoni bagyefuga eba yaabo. Moses Ntega akulira ekitongole kya Joy for Child Uganda omusanga agutadde nnyo ku batuuze wamu ne poliisi ya Uganda kubanga oluusi babulankanya nnyo emisango gy'engeri ng'eno ekintu ekyeyongera buli lukya. Enamba ebakweta ebajata sauti yabusa togisasura eri M6 obukube n'ensonga yoona rundi omupoliisi omusango eguburanganiza rundi LC1 rundi omuzeire iwe nosokuteera enamba egyo M6 nosobora ensonga yawe atalo n'omundi amanyire kano bagamba ni balyanga mutagamba omwana olwo muyamba omwana bamenya kukora kintu namba kimemba muyamba gavumenti n'emyamba. Deo Obura atwala poliisi y'omu kitundu kino ye obulagajjavu abutadde nnyo ku bazadde n'abaana kubanga omuzadde yasinga okubeera n'omwana n'olwekyo obubavunaanyizibwa bwe okufaayo ate bo abaana ensangi zino bettanidde nnyo ebiduula gye bakoppedde emize egitali gimu. Formerly children used to be for everybody, but today a child is for a particular person, which is a very wrong conception. And even our own children have refused to learn, even if they are guided. For example, we have been chasing some of these fellows coming to happening in places before even COVID. Edith Nabagereka, Neyinsingoma David, STV Select, Eyenjawulo.